atenderezwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne mama Namugereka bango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangaala nkusindika ekitangaala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byemmwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe ebiti byabwe ebyenjawulo nate kurakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omonda wepo neabwe Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda eyeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguruka weeyongereyo n'obulamu bwo bw'obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva mu kakiiko ak'omusanvu akamanyikiddwa nga the Council of Seven nsaba tukole ekikoowe eky'omwoyo nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya zaabu era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo owulirize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeeka y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano okubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikula ekyekya ddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano okusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuulawo eddembe otegeere nti eggwe omwana owa Katonda omulamu yawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere bumu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo nga sinaakubeera nga ntandika ebbaluwa eyakadde kano njagala nkujjukize wenna omusamize okubeera ow'omwoyo tekyetaagisa kubeera nga weeraga nti oli wa kitangaala era oli wa kitalo nnyo neebeera ggwe beera wa kisa era beera kwagala eri buli kintu kyonna eby'omwoyo ebyannamaddala ebya kitangaala tebikolebwa bukolebwa oba tebikkirizibwa bukkirizibwa oba nzikiriza gy'oleeta eri obulamu bwo naye y'engeri gy'oyisaamu abalala nga tewaliiwo mulala yenna alaba nkiddemu engeri gy'oyisaamu abalala nga tewaliiwo muntu yenna alaba nga tokoze kalango kuteeka simanyi vidiyo oba ku TikTok kulaga engeri gy'oyambye abalala n'engeri gy'osobola okubeera nga weŋŋangamu ebintu byonna ebiyagala okuyiikiriza eddembe lyo tegera era nga omuntu ow'omwoyo kya muwendo okulondawo okusonyiwa okuwuliriza n'okuleeta ekitangaala eyaawo wonna awali ekizikiza akoze obubi tomuddiza bubi naye muweereze ekitangaala ekimuwonya naye asobole okubeera nga ajjukira n'okuzuukuka eri obutukuvu bwe kitegera obuwangwa n'ennono busobola okukuluŋŋamya kitegera naye ekiri emabega waabwo kyangu kwe kubeera nga oyambala amayengo ag'ekisa okuwa ekitiibwa amazima n'okujjukira obutukuvu obutudde mu buli kikkoowe kya buli mu kitonde kyonna ky'olaba ne ky'otalaba ne ky'osisinkana mu lugendo lwo ng'omwoyo ne woonaakola lubaale n'obeera ng'oyogeza buli kintu kyonna nga towa kitiibwa myoyo mirala kitegera nga toli wa kisa eri abalala obeera okola bibyo kubanga obulongo bwaffe buyaayaanira kubeera nga tukola ebintu ebitugasa awamu kitegera mukwano weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti
Tubalamusizaako yeffe akakiiko ak'omusanvu nga katudde mu nsi ey'omunda mu kifo ekitukuvu ekyakwekebwa mu bisenge ebya Hemeti. Abaagalwa, bwe tuyogera eri mmwe olunaku olwaleero nga emyoyo emizuukufu era abo abasobodde okubeera nga kati mufuna okutegeera n'okumanya okujjuvu. Abaagalwa, mukadde kano mwetegese okumanya. Kitegeera, mwetegese okubeera nga mulaba amazima ago agali wansi wa buli kintu kyonna ekiri mu bulamu bwammwe. Abaagalwa, nga newankubadde bangi batuyita abakama aba Emeti, naye tuyina amannya mangi. Abamu batuyita ebitonde ebitafa ebifuga. Kitegeera, emyaliiro gy'abantu. Abaagalwa, buli mwaliiro, emyaliiro 7 egy'abantu. Kitegeera, buli mwaliiro guyina ebirungo ebyenjawulo ebyekitangaala ebitudde mu lugendo lwammwe olw'obulabika n'obw'obutalabika. Omulimu gwaffe kwe kubeera abaluŋŋamya b'ebyafaayo byammwe ebyannamaddala. Ebyafaayo ebyo ebizze nga bikwekebwa era nga babazannyira ku mutwe mu bujjajja bwammwe bwonna. Tubadde wamu nammwe okuviira ddala mu ntandikwa era nga tulabye okugwa n'okuyimuka okw'ensi ne empires nnyingi. Ne tulaba engeri ekizikiza we kyasimba amakanda eri ensi yammwe. Abaagalwa, ekizikiza kino kikoze ng'enkonge eyo eyakyusa okweyobola n'ekkulaakulana kw'obaana b'abantu obwawamu. Ne kubalobera okusobola okubeera nga mweyobolanga oluse n'okubeera nga mugattaganya wamu n'amagezi gammwe aga waggulu. Okuyita mu lugendo lwammwe olw'obuntu olwawamu, tusigadde nga tumanyi ku magye ag'ekizikiza kye gazze gakola. Naye tuzze buli kiseera nga tubateekako engabo ey'obukuumi ng'abaana b'abantu. Engabo eyo ebakugira okuva eri ekizikiza, eri abo bonna abayaayaanira okusobola okubeera nga baddukira eri emizimu gyabwe. Mukitegeera baagalwa, nga newankubadde ejje lino ery'abaganda bammwe aba Akrons bazze bakola kyonna ekisoboka era nga balina amaanyi ag'enjawulo, tebasobola kubeera nga bafukkamiza omuzimu gw'abaana b'abantu nga tebasazeewo oba nga tegusazeewo. Abaagalwa, buli muntu yenna alina okukkiriza okubeera omuddu w'omulala nga ye yeesaliddewo ekintu ekizze kikolebwa okumala emigigi n'emigiri. Kitegeera, y'ensonga lwaki waliwo abantu bangi nnyo okusenga ennatimba, abo abazze bazannyirwa ku mutwe okumala ebikumi n'ebikumi by'emyaka, era nga ababadde bakozesebwa okubazannyira ku mutwe be bamanyikiddwa nga baganda bammwe be muyita nti bazuukufu, the elite families. Abo babadde bakola obulombolombo n'ennono ez'emisaayi era ne bakkiriza amagye gano agatudde mu butalabika aga Akrons okubeera nga gabambala. Kino kibasooseze okusobola okubeera nga babeera emiwaatwa eri ebitonde bino.
bazze bakozesebwa nga abaddu nga bazannyibwa ku mutwe ku lw'ebiruubirirwa eby'ekizikiza ery'abakama baabwe abatalabika. Okubeera nga oyambalwa ebitonde bino oyina okukkiriza okubeerawo kwabyo eri omubiri gwo era n'owanika omwoyo wo eri bo. Enkola eno yayingira mu buziba bw'amaanyi gammwe ag'obuntu era ng'abakulembeze bammwe ab'ensi bammwe bakoze emikolo gino nga mulimu n'okuyonoona amannya gaabwe kasita batatambulira ku ebyo bye babeera babagala batambulireko. Mu ngeri eno bakkiriza emibiri gyabwe okubeera nga gifugibwa ebitonde bino eby'ekizikiza. Bwe bamala okubeera nga babikkiriza ne batandika okubeera nga bavujjirirwa obugagga n'ebyokwewunda by'ensi. Abaagalwa, kano ke kakunizo ab'amagye ag'ekizikiza ke bazze bakozesa nga beekweka emabega w'olutimbe naye nga be babadde abawanzi b'ensi na buli kikola kyonna ekibadde kikolebwa eri ensi yammwe okusobola okubeera nga batambuza ebiruubirirwa byabwe. Kya muwendo okubeera nga mutegeera ebitonde bino tebiva mu myaliiro gy'abaana b'abantu, biva ku mutendero ogw'eggulu eryokuna ery'ekitangaala ekya wansi era nga tebasobola kubeera nga beeraga mu nnyama oba nga balabika mu nnyama. Bangi ku baana b'abantu bategeera ebitonde bino okubeera nga amajiini oba demons oba amayembe ag'ekizikiza. Jjukira waliwo ag'ekitangaala n'ag'ekizikiza. Bye bibadde biwandiikibwa mu byafaayo by'obujjajja bammwe. Naye nga bye bimu bangi bye muyita bamuntu goonya oba the Tritarians. Bino bitonde ebikadde ennyo ebyava mu bwannamalere oba gye muyita Orions ne emmunyenye eya Draco Sigera era nga ffe be tuyita ba Alkeans. Abaagalwa, ebitonde bino byateekebwa ku mwaliiro gw'eggulu eryokuna wansi mu bujjajja bwammwe era nga bakoze enkola zonna ezisoboka okubeera nga babazannyira ku mutwe n'okufuga oluse lw'abaana b'abantu. Naye buli kiseera bayina kuyimirira ku mibiri gyammwe okusobola okubeera nga batuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Mu ngeri eno batuddemu obwassa emyaliiro. Tebasobola kubeera nga batuula mu nsi yammwe ey'obuliwo nga tebakozesezza mibiri gyammwe. Mukadde kano bakozesa emibiri egy'aba muntu goonya oba abeewalula n'abantu abo abakolerere okusobola okubeera nga batuukiriza ebyo bye baagala. Abaagalwa, tetubawa amagezi gano kubeera nga mufuna kutya naye okubeera nga tukoleeza ekitangaala mutegeere amazima ku kiki ekibadde kigenda mu maaso eri ensi yammwe. Okutegeera n'okumanya lye libeera essa erisooka okweggya mu njegere ezizze zibakuumira mu bulimba n'okuzannyirwa ku mutwe. Y'ensonga lwaki kya muwendo okusobola okubeera nga oyimusa omwoyo wo
mu kwagala n'ekitangaala n'okulabusuka kkubo w'obutego obw'amagye ag'ekizikiza. Abaagalwa, enteekateeka entukuvu eri kwanjuluzibwa mu maaso gammwe, era nga okuyimusibwa kwammwe si kwe kuyimusibwa mu bire n'okugenda mu kifo ekyewala kye muyita eggulu, naye eggulu litudde munda yammwe. Kyetaagisa kubeera nga muyimusa amayengo gammwe ogazza mu mitendera egya waggulu. Muyimuse emizimu gyammwe nga muzizza mu kitangaala ekya waggulu, ekyo ekikwatagana wamu n'ensibuko etudde mu butakoma ey'obwasooka. Abaagalwa, sseŋŋendo yammwe yonna eri kuyita mu makyusa gano, era nga buli kintu kyonna kiri kuyimusibwa okubeera nga kiva ku mutendero gw'amayengo aga wansi ago abaana b'abantu tebatayagala kubeera nga batambuliramu. Abaagalwa, bino bye birungo eby'enteekateeka entukuvu, era nga yemmwe abazuukufu abazannya omulimu ogw'omuwendo mu biro bino bye tulimu. Abaagalwa, mukaalakaala n'amayengo ag'emitendera egya waggulu, era nga musobodde okubeera nga mussa amayengo ag'eggulu eryokutaano okusobola okubeera nga mubeera empagi ey'amayengo ag'essuubi n'agakyusa abaana b'abantu bonna. Muyimuse amayengo gammwe, muyimuse ekitangaala kyammwe, muluŋŋamye ekkubo eri abalala ababagoberera. Effe akakiiko ak'omusanvu atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abange obuwangwa obuwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.